Abutyo mbalamusiza ko banyabali basebo mwenna abalangira n'abambeja basafa ne banava na buli muntu yonna sekino mujjo sinze okula katambe kano kwetola ensonga gye kanaka kosanze ya nzize mu biseera bya Maria ga kyamisana olw'ensonga ezitalinda ennaku z'omwezi zo nga bulijjo ziri bbiri ezaakoka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2025 bwe mbanze essaawa zino mukitegeera nti embeera eba egayegaye nga tetulina kyakkola tetubalina okujja twogera ebigambo bino nkusaba yakatoka wino shalinga katambi kano katuuke ku buli muntu yenna gwe kalina okutuuka ku lw'ensonga obudde tuli mbwa kikeerezi ate bwakinyika ggobe mu Uganda sitaani bwava mu kutuma n'atandika okwesitukira ng'omanya nti eyamwawulayo nga sitaani ebeesiridde emirimu gye giba tegikyatambula kale kindeese kipayopayo mpise wano obubaka bugenda kubeera bwa ssaawa emu era tulyoke tugende mu maaso onsaba ontaagingira omukulembeze nga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ontaagingira leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi general secretary bameba national platform wonna njagala ontaagingira wano mukulu Nobian Lee general sensor mukulu Mbogo ne ba foot soldiers mwenna mujje ku video yalero nkusaba ontaagingira president Robert Kyagulanyi Ssentamu ompitire leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi ompitire Sigiru Wongoya ompitire Mwami Nobian Lee general sensor ompitire Mbogo n'abalala bonna bagwa ku video kubanga nagikolera essaawa emu yokka bwe tunasinkana olw'eggulo so ekindeese kipayopayo kyakubategeeza embeera egenda mu maaso olwaliro mu ggwanga olw'ebyo ebigato birinze alright tugenda tandika tugenda ku lwawo okusookera ddala njala kubaza mwenna abakoze post n'abakoze video ku social media platform zonna nga mukonda eminga ebikolwa bya Muhoozi Kanyarugaba oba daily drinking general byakoze okuba nti atandise okuva mu mbeera nga akola ebintu ebitasaana fena tunajjukira nti ekitulwanyisa mu nsi yonna kwe kufuna eddembe Katonda yalituwa tuliyagaliremu ne mu nsi naye eriyo abeefuula ba-assistant ba Katonda nti balina obuyinza ku bannaabwe bwetwogereza essaawa zino Uganda eri mu katubagiro ka byabufuzi olwabo abalowoozesa bannansi nti bazze kulembera bannansi so nga ate bali bazze kuzimba Bwakabaka mu Uganda nga bali tebazze kufuga ensonga lwaki bakozesa nnyo amaanyi okusinga okukozesa amateeka gye gakola nsaba ontaagingira president wange ndyoke nsumulule information olw'ensonga njagala abeere nga kwali ne bensabye okubeerako bonna babeereko then tusimbule video nja kudda akawungeezi nga tumaze obyogera yenna agamba sound damu o refreshing essimu yo boddamu n'okiwandiika ng'okuba ekibulooka nga nenda bwe gisimufungize gw'onoomanya ddamu okiwandiika owulire ddamu okiwandiike nti sound kuba ekibulooka ojja girabira mu ggulu maye musiruwala nnyo saagala kulwawo alright bakomredi baffe bonna abawambiddwa ne batwalibwa mu detention centers tubadde nga tukuba omulango okwetola ensi yonna ku social media platforms nga tutegeeza ne Uganda Human Rights Commission ku bice bigenda maaso wabula akulira ekitongole kya Uganda Human Commission omukyala Mariam Wangadya ng'agamba ye atambula amakomera gasinga obungi tannalabayo pre-co prisoners wabula baalabayo baterrorist abacriminals saako n'abo abaliko emisango gya aggravated robbery naye era tubale tumugambanga nti abantu bafa bawamba ng'omukyalo Yesu yegwa naggamba naye kati nabagamba nti mu system sero bihoga and educate bihogo oba sero gaaju and educate rugaaju tunde towerere nte abantu bano obusiriwa bwerekera misana kiro bwerekera emisana n'ekiro mu ngeri yonna ebeesobose njagala mutangira omukyalo oyo mugambe nti ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi byali mu kukola ne byawandiika essaawa zino bireflecting ne bamutuma okujja okwogera mu public interior wa political prisoners owa mu Uganda temuli kidnapping njagala mumpitiriza Mariam Wangadya owa Uganda Human Rights Commission mumubuuze ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi Kanyarugaba byakola ne byawandiika n'okuga nti yawamba abaana bireflecting ne byajja mu public okwogera nti mu Uganda temuli kidnap temuli political prisoner kitegeeza bamutuma okwogera ayogera bata nabo bakolabira kitegeeza baba mumwokesa awo tuvuddewo comrade mutwe eri mutwe bamuwambye era ne mutwala ali mu basement ya Muhoozi nga bwe yayogedde wabula njagala tubeere beegendereza nnyo ng'obwana bw'omusota nti obuva mu kisusu okukaluma era kattirawo tutya Museveni okuva ewaabwe history waabwe asoma nti bo tebasobolanga kubeerangawo ng'abantu baba balina okulwanagana okuttingana okumanya ani anaabeerawo okusinga abalala njogera ku gwa gye basimuka mu Rwanda
mukimanyi bulungi nnyo mu Rwanda ebaddeyo tribal clashes between abahutu abatwa n'abatuusi nga tribal clashes zibaddeyo all along just amawanga asatu negalema okubeera mu community yemu kati abantu abo balemwa mu nsi zaabwe ne badduka ewaffe ne bajja nga ba refugee kati ba refugee batufuukidde ekizibu kye baagala okuteeka mu Uganda bo kye bajja ne beeteeka mu Banyankole ne balowooza nti bajja kufuuka Banyankole kumbe n'Abanyankole n'abagizi baakibuukamu kati omukulu ono bagezezzaako nnyo okukola tribal settlements okuloosa bannayuganda nti amawanga amala gayinza okulwagana amawanga amala ndi wano otegeeza bannayuganda tetulina buzibu na bannayuganda abalala bonna obuzibu waffe bakajja ka Museveni akatono bwe kati akagezaako creatinga entalo z'amawanga ffe tetulina lutalo na muntu omwami ono azayogera statement nga zikubaganya abantu balwane ne kigaana bwe yakutte mukulu Eddie Mutwe statement gye yakozesezza nti amuyigiriza Olunyankole bw'obanga wasomako era ng'otegeera bulungi nnyo oyo aba asindika obubaka obulaga nti Abanyankole bali mu kulwanagana ne bannayuganda ekyo ekikyamu n'abagambye nti Muhoozi takiikirira Abanyankole n'Abanyankole tebakiikirira Muhoozi ekyo mbasabye comedy ka video kakoze temugezaako kulumba omuntu yenna ayitibwa Munyankole oba baganda fa Banyankole bagezaako tosula mu katego era mbe baziza temukikoze mu balinyuma balire ddala kati nga tuvudde waawo wetwogeredde essaawa zino bwe bamaze okukwata Eddie Mutwe Muhoozi n'akonfaminga gyali kiba kitegeeza tetwetaaga kubuuza ani amulina yaba amulina it either amuproducinga mu kooti oba amutuwanga mulamu kubanga bayina mukwata nga ayina musango bagumugguleko bamuteeke mu kkomera ekitali ekyo kitegeeza amwina mu bukyamu ekyo kyakubiri ekyokubiri wetwogeredde essaawa zino president abadde asazeewo n'abakulembeze ba national platform bayite olukungaana lw'abannamawulire bategeeze bannamawulire n'ensi kyekiddako Muhoozi olukitegeddeko nti president ayise press conference ku kitebe kya national platform ekavule Muhoozi alagidde amagye alagidde poliisi okusalako ekitebe kya national platform ekavule balime kuteeka olukungaana kubanga abali tamanyi obubaka ki president bagenda sindika mu bantu era twogere essaawa zino ekitebe kya national platform kisiiringiddwa off tebakkiriza muntu yenna ayingira oba atambula kugenda kumanya biki bigere so press conference teriiwo kiki ekiddako ngenda kusaba Mr. President wonna wooli otuyambe nga bulijjo Mr. President ngenda kusaba nga bulijjo otuyambe nga bulijjo okwata essimu yo ey'omungalo ya buyonjo ogende ku kibanja kyo ekya Facebook oba ekya TikTok message gyobadde oginotwa ku platform gyobadde oginotwa ku kitebe kya national platform ogiyise ku mutimbagano go recording ffe tugisaasanya ensi yonna mu butambi butambula abantu bategeere kubanga ekintu Muhoozi kyakola kiri technical kubanga akyagala bw'ati aplaninga okwata security team yo yonna tutukogenda mu kalunga toyina muntu akola ki akuliko kino akikola mbwayagala kuwekeninga n'okuwekeninga bannayuganda nakibasomeseza ne banga tebakiyita psychological warfare omuntu asobola okukola ekintu asobola okukola ekintu nekikuleetera okubeera emotional n'omenyeka mu mutima n'okaaba olwo yaba akuwangudde nkiddamu Muhoozi kyeyakoze bakiyita psychological warfare bwakwata Eddie Mutwe bakomere yenna n'amutuusako ebikolwa bye bamutuusizzaako gwe wenna awulira nga kikutteko n'okaaba n'owulira nga onyiikidde omutima gukuluma wasuze okukutana toyagala okaaba toyagala kukaaba onyiize toyagala kunyiiga ye technically psychologically aba amaze okusikowalinga kubanga abakubye ekyo kyesaagadde mu gwemu kati ekyo bwe yamaze okikola era yenna eyafunye obusungu ng'abuuza kikyetuzaako batukoze otya abantu bano bajja mu gavumenti oba bajja mu buyinza gw'ate oba wabuusa akakodi ako aka psychological warfare kitegeeza nti gw'oli strong enough to liberate that nation gwe wenna eyakaabye ng'olaba ekifaananyi kya Eddie Mutwe gwe yenna eyakaabye nga batulugunyiza Eddie Mutwe kitegeeza nti wagudde mu kakodyo ka Muhoozi ke yabadde ayagala eyo si gye tulaga yewa Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza oba oli mu maka go oba oli luddawa njagala kutegeeza okusinziira ku label sources zenfunye olwalira essaawa zino DDG General Drinking General aplaninga okulumba amaka ga Comrade Eddie Mutwe abaagala kuplantingayo engoye ez'amagye saako n'emmundu oba n'abo mikwano gya Eddie Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Eddie Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo Mr. President kuloopera
Dere drinking general saako n'akabinja akabamafia bali mu police. Bagenda makaga Eddie Mutwe saako agaabo mikwano gye abali cross abamuli okumpi. Baplanting y'emmundu w'amasasi saako n'engoye ez'amagye. Then kino bakikozesenga obujulizi okuteeka omusango Eddie Mutwe bamusanze n'engoye z'amagye oba amasasi oba emmundu n'emikwano gye abali cross dere bamuguleko omusango gw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebyokulwanyisa by'amagye ekyo bagenda kikola. Ekyo kimu ekyokubiri. Mr. President, wetwogeredde saa zino wenzijidde wano nga Muhoozi era preparinga okujja okuraidinga amakaago nga ayagala kusiringa off oba okukwata. Manyi police naggulu bamaze obassembolinga oba muli mu mmotoka mutambula mwagala genda kusiringa off makaga president mukwata gyali mu mutwale. Nakuno mwagala kwongerako mukulu Nubian Lee, mwagala kwongerako General Sensa saako ne mukulu Mbogo. So Mr. President yagadde okutegeeza wonna wooli General Drinking General dere Drinking General planning okujja okukwata either olwaleero kubanga maze okutegeerako nti abasajja be basemwaye aba SFC saako ne police bo babadde kwasembula nga babriefinga butye bagenda okujja okusalako okukwata Nubian Lee as well. Bagala kwata General Sensa bagala kwatirako n'abalala then balabe kye bagenda okukola olw'ensonga nti badde baagala okututwala mu trap yaabwe yeeruwa. Akaluba katya kye kisooka. Ekyokubiri baagala kulaba bannayuganda obunyivu bwa mu buli luddawa. Muhoozi alina ttiimu ye ya SFC gy'ayagala bateekinge over power nga tebayise mu kalulu. Kati aba ayagala akole ekikolwa mu kigwemu ye ateekinge over ng'akozesa kodita kyayagala okupulaninga essaawa zino. Naye njagala bajjukiza ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekijja okudetermininga future ya Uganda. Nkiddamu ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekigenda okudetermininga future ya Uganda mu byobufuzi. So Mr. President, whenever you are, Mr. Nubian Lee, General Sensa, Mr. Mbogo, whenever you are, get to know that Muhoozi Kainerugaba, he had instructed SFC, CMY, police as well to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobby Wine or Mr. President, Nubian Lee, and the others to see the public reaction. Audio kalimo. Olw'ensonga nga bwe mbagaye mu kavidiyo kali kenkozi nga badde mu t-shirt ya pink. Abatajire mu demo girabe kweri ku YouTube ne ku Facebook. Ye kyayagala nti akwate Eddie Mutwe n'abalala before nga tanakwata president alabe reaction ya public. Bwamala ofuna reaction ya public, then abantu batu bafuddeeyo ekiddako next step mbwa akwate president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amuteekeyo alabe reaction y'abantu bwe batavaayo ku demonstrating aba amaze okuskowalinga nti asobola okukwata Kyagulanyi n'amuteeka gy'amuteeka nga bannayuganda tebavuddeeyo kola kibakoze. Ye kimu kye baakole Tanzania, the same tactics they use in Tanzania okwata leader of opposition oba opposition leader wa Tanzania bamuteeka mu komera n'ekibiina ne bakiwera ne basigala nga bali active ng'ensi etambula bulungi katono kya planning nga kyagala okukola Muhoozi. Naye omusajja ono okumanya musiru na kino jala kibagambe ng'obudde bukyali ekikolwa kye yakoze ogamba nti alina Eddie Mutwe. Jonna badde nfunye sources zange okuva mu balaksi eyekatabisaako waliwo balaksi erigaluga banyabo ne bassebo njala bategeeza mu balaksi za Muhoozi za controlling okuli egaluga n'eyekatabi ekiri eri Katonda yekkandoza yabeera basigadde bonna mizimu. Okusinzira ku sources zange ogenda okuyingira ku gate ng'owulira omusaayi guunya. Waliwo flat eri mu balaksi y'egaluga eyo wali balaksi ye ogenda okutuuka flat ye mwanda mu basement bateekamu abantu basula bakuba ebiranga bakuba abafudde ne batwa basula mu Lake Victoria bano baba disposing ebaagala ng'omuvubuka oyo atudde ku flat ne bali mu kunywa sigara bali mu kunyumira kibali mu kukola. These are torture chambers, are not barracks. Muhoozi is using different SFC barracks to torture and to kill indigenous Ugandans. As we speak right now,
the leader of the security team of Robert Kyagulanyi Ssentamu, our president, he was kidnapped a few days back, but now Muhoozi confirmed that he's the one holding Eddie Mutwe. But unfortunately, what he did is against all the odds across the world, including the local laws and international laws, whereby he exposed the nakedness of Comrade Eddie Mutwe, which is not allowed in all international laws. Those who have just came to know politics in Uganda right now, Muhoozi and his father, they have a tendency of kidnapping political prisoners, more especially foot soldiers who affiliated to national platform, and he tortured them and he sodomized them to the extent that he records them on the open, he records them, then he keeps those videos in his custody, and after there, he released those people to the public with the message that if you go against the orders which he had instructed you when he releases you, he will release those videos to ashame you in public as well in your family. Kati mwenna njagala mutegeere message ensindise eno. Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte Eddie Mutwe amulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyeyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte Eddie Mutwe ne bamugyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga ate kituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we babaagalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimenya mateeka kino tebakikoze ku Eddie Mutwe yekka, bakikoze ku basibe bonna aba national platform. Ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina, kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna. Kino ekifaananyi kati kikulagira va ku kiri ekyasoose okufuluma, kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku video. Okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo. Ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna ali bwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga. Yenna omulaba ableedinga. Okitegeera? Awate wali kitegeeza bamukubye nga bamuggyemu engoye ali bukunya bamulikodinze balina obutambi bwe ate soomo yekka kubanga bakikola nga baagala to humiliate bannayuganda bonna kye bakola. Kati for reference era njagala mutegeera ekigambo kino bulungi nnyo nti ebikolwa Muhoozi byakola tebimenya bumenyi mateeka wabula biri against the humanity bitya. Essaawa zino bo kye bapulaninga baagala kuteeka kutya mu bantu. Essaawa zino kye bakola baagala kuteeka kutya mu bantu wabula kati kambawo sensitive information kansule Mr. Joel Ssenyonyi tuse ne ba MP mwenna. Okusinzira ku sources zange bantegeza Mr. President tegeze ne Lerup ne ba MP bonna ba national platform namwe bannayuganda bampuliza bulungi nnyo. Mr. President nkusaba ne mukulu Joel Ssenyonyi mutwala obubaka bwange buno sibasabangako mutwala obubaka bwange buno gakikulu. Meeting eyabaddeyo olunaku lwajjo nga ono nvubuka amaze okukwata Eddie Mutwe nga akonfamize nti yamulina. Meeting yatudde yabaddemu Sali Musale, yabaddemu Museveni kennyini, yabaddemu Jeneti, yabaddemu ne Lwabwogo n'abalala. Bonna bakondemiza ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Eddie Mutwe nga bamugamba nti Eddie Mutwe is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very hard to see Eddie Mutwe making a political statement. Why did you arrest him? Teyabazzemu n'asirika. Ne bakonsultinga ne babuuza Sali Musale n'abagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Eddie Mutwe? Guy n'asirika. As well, Janet n'abagamba naye akikoona eminga Museveni yasirise busirisi. Lwabwogo n'abagamba nze ndi against okukwata abantu abatali bannabyabufuzi. Ekyakwasiza Eddie Mutwe kiki olw'okuba nti Muhoozi takolaga naani na Lwabwogo era baafunye olutalo.
Era either tomorrow is Friday oba ku Monday. Lwabago mugenda kulaba ko ngaine ekintu kyagenda okulonchinga eno video moja jija lwabago ngaine ekintu kyagenda okulonchinga moja kitegera either agenda kwesimba mu kifo kinene mu NRM oba ina kyagenda okulangirira ku Monday between tomorrow and Monday Tuesday ana kyagenda okulangirira nenga bali mu lutalo olwokuba tebakkiriziganya ebintu muhozi byakola ekyo si ekikulu kyekirwa mu meeting yemu Odrek Lwabago yabagambi we are making a blunder which blunder nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleague, they get to know such information. And it can lead them to leave that parliament, all of the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament. And they leave NRM in that parliament alone. Nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba. Abakulembeze bonna ba MOP abakuuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti eyo tekyali parliamenti bonna bavemu tebadda bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugenda ko tebagenda kubanga oli bagambye omusajja ono mukoddomi we bagambye nti singa nupu ejja ba parliamenti baayo na ba opposition abamusebe bava mu parliamenti kitegeeza buli kyetugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwamba mu abantu n'abagamba singa nupu ejja MP bayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga ba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu nga abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongera kabapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Nenga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyina ko obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga Lwabago yabagambye I know we have those ones whom we control. For them they can remain in parliament. But those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Joel Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be rejected. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegana bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe banga ino mugaso tebannavaayo condemninga bikolwa bya muhoozi bwe banga ino mugaso tebannavaayo condemninga bubbi bugenda maaso mu ggwanga bwe banga ino mugaso tebannavaayo condemninga kikolwa kya muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwawa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country no batwala mu different barracks okuli eya Katabi ne Galuga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleesa abaana ku poliisi nga abamu bali mu kkoma abatonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku poliisi y'eriwowa. Bebasanze ku police bagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because they are unfit. Tebasobola kubeera mu police muno kubanga balwadde mubakubi amu tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwaliro bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadalize timu ne bagamba nti kye mwogerako ffe tulina order from above bana abantu balina okubeera wano police ne bagamba kikafuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu police already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetuna bwe tugenda kinyonyola abasajja olw'okuba nti bali mu system sero gaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera cow and educate cow by instructinze buli musirikale yabaddawa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi bagiteeka wansi n'abasibe bakubiramu. Kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament ennakyogerako buli omu tannakyogerako teri akikondeminga kati banga basobola ogenda ne bakuba ba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo. Video mwazirabye
Video mwazirabye eno yemu ku yo. Wotukiro kuba ossi akulira police station omukuba emigo n'omwavuza. Gwanga kiri mutandika okutegekera abana Uganda. Kiche mwesiga mu Uganda eno. By the way, for your sake, kansoke mbategeze kigambo kino. Nzize mbagamba history will repeat itself. Abakulembeze bonna nga si bannansi bafuga bubi bannansi. Ekyokusatu. Omuntu yenna ngali mentally disturbed nga alina history eya medical eya mental illness tatekeddwa kwesembereza mu office yonna ekisokera ddala. Mwana mugimu ava kongozi mu myaka gyenkaaga nga tuyingira myaka gy'ekinaana Museveni yalwala kaakajja bangu n'omutwala mu Eastern Europe eyo bamujjanjabira. N'omwana ono mulalu tosobola kungamba nti wasomako wadde tewayita nobanga okyasobola okomandinga abantu okuba police. Tosobola kuba nti wasomako ngero nga nti wagende Sunday has nosoma nolagira bakube abasibe mu basodomizing mu bateekemu ebitayimbwa mu mabega mutandiko bakube bikonda as if you are beating an animal. Nene bisolo bina right. Muhozi Kanyarugaba. Bantu ki bogenda okulembera ng'osobola okuodalinga bakugoloza ogwe muhozi. Kasoke kubuze. Olowooza olina right ki mu nsi esinga ya constitution. You are just an idiot. You are just an idiot, a grown-up idiot who doesn't even respect the law. Any serving officer is not allowed to torture any civilian, any armed civilian. To take a dua. Kubanga wali mu system educated count and set account educated count. Yes, on what you don't reason. Omalo kunywa walajiwo. No malo kunywa simanyi chito. No jano tandiko obu. Muvubuka gwe. Oboli traumatized kitaawo Museveni okutta nnyoko. Nga tebasobola kutwala butabika sokka kukebera ngalabi. Gwe ngoloza nti eggwanga likuli mu mutwe. Okwate buli munnayuganda omuteeke wansi w'ebigere ebyo. Kijja kuviiramu akabasa. Ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza. Ebikolwa by'oli mu kukola essaawa zino, that's the true identification bannayuganda gye basuubira okujja mu maaso awo. Kino kigenda balekawa. Omanyi bannayuganda we are very easy to forget and forgive. Naye when time comes somewhere somehow, mujja kuleeta abantu baleetera ekintu ekizibu ennyo mwe kye mwagala mubeere oba kibeerewo. Naye mujja kifuna in currency gye mwagala. Kanzire wano. Mwenna bannayuganda bakola emirimu gyenkola. Please mwewale nnyo tribe statements muhozi z'akozesa. Ndi wano bategeeza nti ebigambo nvubuka kampi simeke empeke simanya ne byakozesa n'abalabadde bajja bafu mu Bwakabaka n'Abaganda. Tebiina kiryawukanako ne muhozi byakola kubanga ono yabatuma via other people bale babatuma okukola ebintu bino neffe tetuli basiru tuli bagezi kubanga tutegeera. Muvubuka gwo muhozi, let me tell you one thing. Ku myaka gyo gy'olina 52 ndowooza 52 bobanga okyalowoleza mabega nga Volkswagen, bwoba okyalowoleza mabega nga Volkswagen kitegeeza n'okutegeera totegeera. Gwolowooza okusanira obuviiri obukulinga ng'embu kimemesa balaavu nolowooza nti gw'otegeera nnyo okwambala uniform ezisente za muwa musolo. Toyina lunaku lwali okozeeko tosabangako mulimu oli kusereza muwa musolo, ennyumba gy'osera musereza muwa musolo, emmotoka gy'ovuga musereza muwa musolo, emmundu gy'okutesereza muwa musolo. Tolina ne kitaawo yennyini tabeerangako nti alina business gyali atandiseewo. Mwenna muli ba refugees. For reference, refugees are not allowed in any country when they don't have profile. Temulina profile. Wabula ekintu kyo kidnapping n'okuba abantu n'okubatta mu kikendeezi. Bwe mbanga mwagala nga temwagala bavuganya mujjeewo akalu mugambe tugenze mu military luvu teri kulonda. Teri agenda bateganya no. Muhozi Kanyarugaba ne kitaawo
ne muga ne tata wo muwani ne kitawo wa Salimu Sale ne mama wo Janet Museveni please mutuyambe mugambe tugenze mu full ame oba military rule mujewa kuba temwagala bavuganya bwoteka wako kiba kitegeza nti oli willing okukkiriza bina bavudde mu kulonda n'essaawa zino temukkiriza bavuganya ebipande mbitimbulayo muwamba abantu abavuganya mbatta abalamba wadde obutwa kiki kimuli mujewa okulonda mugambe nti okulonda okujjawo teri mugenda kuvuganya teri agenda banyega mufuge ensi emwe mujagala kati opulani oyagala kukwata Kyagulanyi oyagala kukwata Nubian oyagala kukwata General Sensa oyagala kukwata gundi Mbogo buli muntu oyagala mukwata omuteekaawo omuteeka ejo oyagala kubanga oyagala kutiisatiisa wabula ngembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ekikolwa kiwakoze kyakolaze muganda wange no sisobola kubeera muganda wo sisobola kubeera muganda kubanga nze siri mu system ya Sarah County Educated Cow no ekikolwa kiwakoze soka webuuze bwe nakutte Eddie Mutwe ne mu postinga what was the reaction from the public more especially from the public from politicians from religious leaders from the press from the media from the international community what was the reaction over politician it is a wake up call but religious leaders they're just silent just asking themselves is it true? Is this the country we are living in? Ko international community, they are not surprised. Kubanga they know they are dealing with a mad boy. Ko international level, they are not surprised. They are dealing with a mad boy. We have a mad dog and a mad boy. So the international community, we are dealing with a mad boy. Kati, ebintu bino gwakoze ekintu ngolooza nti olumya Eddie Mutwe, tolumya Kyagulanyi. Olumya family yo abaana bo ne bazzukulu bo n'okulaga eggwanga nti liri out of control. Kankuddemu kino. Muhoozi Kanyarugaba, General Drinking General. Ekintu kyewakoze yes. Oyina amaanyi oyina emmundu. To expose Eddie Mutwe and to kidnap him, it doesn't hurt him. It just exposes you, your father, entire family and the system. Both local and international level. Because now the world knows your level of understanding. You are dense. You are dense. Okitegera kati Eddie Mutwe omulaze ensi yonna nti wamutokyalinze. Enebere example nabo abatamanyikiddwa abali mu torture chambers bemuli mu kutulugunya. Okitegera bemuli mu kutulugunya abali mu underground mu chambers muli mu kutulugunyamu abantu. Okitegera kati njala bagamba gwe muna Uganda aliyo ngokyali sebijanjala empiso oyina kyotamanyi kyengendo kutegeeza kibujja kakawungeeza ojja kitegera nenga njagadde obategeeza buli kintu kyonna kigenda mu Uganda mukiwe amaaso ate mulina ekintu kyemutamanyi omukyala gwe bakwatire Bungereza Lydia Mugambi if I'm not mistaken musawa gye bujjako wakati bagenda musalira omusango gw'okutulugunya omukozi we. Nekani imagine eriyo bana Uganda mbu abakoze demonstration wabweru w'ekkooti mbu baagala justice ku mukyalo oyo. Naye bw'obatunuulira bw'obatunuulira ebifaananyi byabwe nedda bano si bana Uganda zino ntala hamwe. You know message esoma bwete. A group of Ugandan assembled outside the Oxford court as they wait the sentence of Justice Lydia Mugambi. Some are holding placards and showing solidarity as proceedings begin inside the courtroom. They argue that the justice needed for fair hearing and all the cases against her not true. She was convicted on 4 counts related to modern slavery and human trafficking. A Ugandan woman murder Ferris pretense forced labor conspiracy. Ne njagala osokola bifaananyi bino. First and foremost beekwese. Obala beekwese. Kati bamala okwekweka njagala otunuulire face zaabwe. Njagala otunuulire face zaabwe bagenda okwekalakasa kuno.
kuno kuliko mwana Uganda indigenous kuno abo batunulire ba abo naba operative ba Museveni nenga bali bongeza batunulire babo gwo muntu obera tebongereza nenge enviri zikulinganga enviri zembwa ngoli bongereza babo abo naba operative munonya abo abutobongeza temanyi bantu mudiringa nabo babo bagenze ku lining wa Justice Lydia Mugambe bamujjeko emisango talina buzibu kati nno zize ensonga nga bwe zimiridde abali tebamanyi kiri ku kitebe essaawa zino embeera nga buli ku kitebe alright ndowooza mbufunze mutegedde bulungi nnyo njagadde president amanye kyekigenda maaso mu ggwanga kiki bamupulaningira okukola nakyo kigenda okuddako wabula ekyokukwata edi mutwe ne bamutulugunya kitegeeza nti bamulikodinza obutambi nga either amaze omusodomayizinga oba nga bamukubye nga ali bukunya ne baleka balikodinga videos kati ne bataaka ekifaananyi kye baatadde wabula kino kimenya mateeka era buli muntu alina social media platform nkusaba otandika okkondeminga ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda kubanga kimenya mateeka era nkusaba mugende ku Twitter musindike ebifaananyi bya Eddie Mutwe ku embassy zonna eziri mu nsi yonna wonna woli osobola okuwandiikira embassy n'ogitegeeza ebikolwa bye bakola mu Uganda musobola okuwandiikira ba high commissioners mugende ku Twitter handles za UN mugende ku Twitter za ICC buli wamu mugende nga mupostinga ebintu bino kubanga twagala ku exposing abantu bano ekyokugamba nti mugenda kulemera muyinza mukole kye mwagala you have all rights but stop kidnapping and killing Ugandans time will come when you answer and you pay in the heavy currencies mujja kusasulira so Mr. President wona woli webereremo bagala kulyawo nobianiri bagala kulyawo Genosense bagala kulyawo Mbogo bagala kulyawo n'abala kubanga kibagala mubagala batestinge waters batestinga amazzi ga soundinga gatya singa bakutte ye muhozi kyabala yekyabala nenga ndi wanotegeeza abantu nti abantu banja bali mu tocha chambers betamanyi bali mu kwagala bali mu kutulugunya n'okutta so no mukitegedde bulungi nnyo sagala baruyisa njagadde tegeeza president mukulu Jole Ssenyonyi ngenda kusaba n'obwombefu muganda wange tegeeza bokulembera bonna bave mu parliament eyo information enjijje wala tegeeza bokulembera bave mu parliament ekyalina mugaso teyina mugaso bave mu parliament bwe baba tebavudde mu parliament kiba kitegeeza nti nebino bitulwana bya bwerere tebasobola kulya amateeka gafa mu mukama waabwe parliament mugiveemu teyina mugaso okitegedde bulungi parliament teyina mugaso mugiveemu kubanga tukyabanja abaana bali abakadde ate tuzaako abalala nga bano kyekigendera kyabukwata naye ye lwabogo mu meeting information gyemba wadde bagambye nti singa bano banaava mu parliament ne badimandinga abasibe bakadde bakwata mu kalulu akawedde nga mwongerako n'abalala ne bava mu parliament buli kyetukola mu nsi kigenda kubeera nga tekiri ligiiti Mr. President nawo okimanyi mukulu Jole Ssenyonyi nawo okimanyi nti kasita opposition tebera mu parliament ebintu government byebakola mu parliament bibeera tebiri ligiiti kebera bukiiko kezibeere bills kezibeere kizona ziba teziri ligiiti kati mutuyambe mujje nga ndabiza mu parliament I'm sorry to mention muveemu temulina bye mugenda kukolayo already buli kimba kiyisanga bebaagala n'ekirala temwetaba mu mazina g'enkibo okubeera mu parliament muteesa tuba kyemu kyabona bimuteesa bo bali mu kuwamba bantu kubanga kati ekise bayinza okudda botakiikiza mu kigendako wadde okikolako ekintu kyonna olw'ensonga balina kye baagala okukola naye mubaleke bale kumuli kye baagala naye nga nfundikira ebiseera bisinga bwonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi bwonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi oba ogizaaza emize mukulu Yosereti Bahabulwa Nyandi Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi ne muganda we Salimu Sale saako ne mutabani wammwe Dere Drinking General ekimwerabidde kiri kimu nti obukulembeze bulinga mwenge ogunywa n'otamiira naye hangover n'abakutunulira ng'otamidde bafuna ekifaananyi kirala
Bannayuganda mbatutte nnyo for granted nti bo basiru. Ne mukozesa ensimbi z'omusolo okukola ebintu by'ekisiru nga mwali badde mukola ebituufu. Wano tosobola kunga nti omusajja omukulu ogenda okujjanjabwa n'obuwumbi bw'ensimbi n'oleka nga mu Uganda gy'ovudde teri ddwaliro. Tosobola kungamba nti mukwata ensimbi z'omusolo ne muzigulamu emmundu mulwana naani era ani afunamu. Museveni bwe kyanga ogende Congo okubbayo, njagala ombuulira ekintu kimu bannayuganda kye babenefitize okuva lwe mwategende Congo okubba okuva mu kinamu mukaa kutuuka olwaleero. Nja kuva ku social media. Museveni and your group, can you show us one tangible evidence or tangible interest or benefits which as we Ugandan gained in your invasion in Democratic Republic of Congo since 1986? What have we gained? But you spend billions of money, of taxpayers' money to invade the Congo on your personal interests. Why do we gain as you Ugandans in your invading neighboring countries like Congo? Mufunye mubye gorodi, mubye buli kimu. Tetulina wadde ddagala, wadde kawurubaalo ke tulaga nti kano twakajja Congo. Waki mwonna ensimbi z'omusolo? Era mbuza bannayuganda muli obukadde 49 plus akabinja akatawera na mutwalo ke ka controlling eggwanga. Era abakuya abasajja be police aberuwa bonna babadde basera account educated cow sero bihogo educated bihogo tunde ente owerere ente bibaba kubye. Era mwegendereze nnyo be baline emmundu za ezikolebwa Israeli nezikolebwa mu America vako AK47 no. Omusirikale nagosanga nga akutte emmundu ezikolebwa mu America nezikolebwa Israeli ezitafaanagana AK47 oyo wa SFC era wa kabano. Nkiddamu omuntu yenna gw'osanga omusirikale ng'ayina kombati ye ng'eri ng'ejjudde buli kyakulwanyisa ekyetaagisa, alina elementi, alina ebiso, alina magazini, alina emmundu nga AK47 ayambadde bulungi bebisobokolo aba SFC batujunga n'emmundu gye bakutte siya AK47 ke kakabinja ka muhoozi ke training naye okalya ddakaddadde ensekera ogirira mu kati kunekusanga mu coffin. M23 SFC mukole mulina okukola naye mujja kiro zaako nga nenda bugisi mufungize. Video tutusingana kusabiri za kawungezi. Eno jagadde giretanga breaking news, President Mutegeeze n'abalala na kyetaagisa okukola, otherwise nzo kwange ngumaze tusekana kusabiri video wedde.